Aligeyankoona nga Matayo yeegendedde. Wuliriza vidiyo eno n'obwegendereza. Nabadde nkola research nine omuntu gwe nabagamba nti agenda kufa. Waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka Rukumi 1936. Naye omuntu ono abulayo ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetoolola ensi eno. Naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka nga yazaalibwa mwaka guno nga w'amaanyi mujja kuba mumulaba. Muntu w'amaanyi ddala era bw'anaafa wajja kubaawo ekidde ekivuga. A few moments later.